muntu yena awulire ebigambo by'omulokozi w'ensi bunya wona nti akkiriza alirokoka muye mujeno jendi abakoye nnyo mulyoke muwummulengane essanyu buli muntu aja namwaniriza simugobere bweru buli muntu yena asembere olugiro mugulu lugudwawo Yesu ge mazima yekubo lyaffe ekibarisa kyeki mujeno jendi abakoye nnyo mulyoke muwummulengane essanyu buli muntu aja namwaniriza simugobere bweru buli muntu yena amwagala kyekigambo kya Katonda talimba kale bannange tuwunye ettendo lye atugabidde buwa mujeno jendi abakoye nnyo mulyoke muwummulengane essanyu buli muntu aja namwaniriza simugobere bweru mujeno jendi abakoye nnyo mulyoke muwummulengane essanyu buli muntu aja namwaniriza simugobere bweru buli muntu aja namwaniriza simugobere bweru. Omubiri gwe gutuse tunayimirira ffenna ku bigere byaffe ne tumwaniriza olunaku olwaleero lwagenda okusemba okusula mu maka gano mu maka ge. Kale bannyabo ne bassebo tuyimirire ffenna nga twaniriza mukadde waffe ng'ayingira olunaku lwe olusembayo. Twongera okwebaza bannyabo ne bassebo buli omu alina kyakoze kulaba nga mukadde waffe abeera mulamu emyaka gino gyonna Katonda gy'amwazise. Kale nga tuyimiridde nga tumusaamu ekitiibwa tugenda kumulindirira wano abannaffe aba A+ nga bamuyingiza. Tuyimirire ffenna tumuseemu ekitiibwa kubanga twebaza bwebaza. Mukadde ono yayogeranga nnyo n'agamba nti ye tebamukaabira kubanga buli kyonna kyandyagadde mu bulamu akikoze. Awangadde, ayagadde abantu, abantu bamwagadde. Kale n'agamba ekigambo ekyo nzijukira nti yakyogera nti nze saagala kunkaabira, ayagala kusanyuka. Era kyobulaba nti yatugamba nga tumaze okumuziika tulye tunywe. Kamaffe bazibwe. Kale mukadde waffe wuuyo ayingira. It is well with my soul, with my soul. It is well.
Lord, whatever my Lord. Nga tumwebaza okutukumaakuma. Leka kibeere bwe kityo mu myoyo gyaffe. Leka kibeere bwe kityo mu mitima gyaffe. Nga tuwummula, nga tusanyuka, nga twebaza. N'emirembe tumusiibule nga tumwebaza, tumusiibule nga tumusanyukirako. Twongera okubeebaza abanyawo ne bassebo ababadde mu kanisa nga twebaza emirimu gya mukadde waffe. Mwebale nnyo. Twongera okubeebaza okuyimirira naffe nga tusiibula mukadde waffe bukya Mukama amujjulula nga we muli nga mujja nga mutulambula nga mbeerawo nga mututaasira. Mukama abatuwere nnyo omukisa. Mukama abatusanyusize. Naye twagala okwebaza aba A+ Funeral Services. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo omulimu guno. Maama mukadde waffe, jjajja waffe yayagalanga nnyo ttiimu ya Express era kyemuva mulaba nga twambaddemu abamu ka red. Buli ayambadde red twagala okukwebaza. You have celebrated the life of our jjajja. Praise the Lord. Kale omubiri gwa jjajja Nanfuka guguno nga guyingira mu nnyumba ye. Twagala okwebaza Katonda. Twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Jjajja oyingira mu nnyumba yo mu lunaku olusembayo. Tukuyingiza mu nnyumba yo mu lunaku olusembayo. Jjajja Mukama akuwummuze mirembe. Mukama akuwummuze mirembe. Mukama akuwummuze mirembe. Bassebo ne bannyabo musobola okutuula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okussa ekitiibwa omubiri gwa maama Nanfuka, gwa jjajja Nanfuka. Nze mbadde nsiŋŋanya okumutegeera ng'ekigambo jjajja Nanfuka kyenja okusinga okukozesa. Mukama yeebazibwe. Tubeebaza. Tugenda kubeera okubajjukizaako, tugenda kubeera n'okusaba ku ssaawa emu n'ekitundu. Ate oluvannyuma lw'okusaba tujja kufuna ekyeggulo. Ate oluvannyuma lw'ekyeggulo tugenda kusula wano nga tuyimba nga tutendereza Katonda olw'emirimu gya mukadde waffe. Naye ababadde mulamu bwe nga bamulabirira, abaana bano nabo munzikirize nze ntwale eddoboozi lya mwenna mbeebaze. Baana bato mubalaba. Omuntu bw'akula azibuwala okulabirira. Mukkiriziganya nange. Omuntu bw'akula olumu yeekyawa. Omuntu bw'akula olumu ekigambo kankyogera mmere entondo. Naye abaana bano mu buto bwabwe n'abalala bazze babeerawo emabega bangi bakoze omulimu munene. Baana mmwe twagala okubeebalizaako Katonda okubeerawo. Mukama abatuweera omukisa. Nammwe nga mukula, nammwe kyemukoledde jjajja bakibakoleranga nga mwezeza emyaka 10 egy'obulamu. Mukama yeebazibwe. Bagenda kuwangala kuba Zabbuli 9:1 tugamba nti alituwangaza nnyo era alitukkusa obulamu. Mukama abasanyuse. Mukama abawe bye musinga okwetaaga. Wali munsi muno mulongofu kubanga ffenna twayonona. Wabula Kristo eyatulongosa n'omusaayi gwe omulokozi. Mumusaayi munabe ogunaza mwe buli kibi mwe temuli tukola watali ye. Munabe mu musaayi gwa Yesu. Saavisi yaffe egenda kutandika ku ssaawa emu yennyini era omubuulizi atutegeezezza nti ajja kuba atuuse. Naye mu kiseera kino bannyabo ne bassebo munzikirize. Abazungu bagamba we are celebrating the life of our dear Jjajja, dear Senga. As we celebrate her life, allow me to call everyone who has what to talk about Jjajja. Eri oyo alina kyawulira nga yandyagadde okwogera ku Jjajja. Bajjajja, bataata, basenga,
bannyinaze baganda bange, abaana be tuzaala, ate n'abantu b'ekitundu mwenna, banna ekitalo kya mukadde waffe, jjajja waffe, sengaffe, buli muntu mu mpita nga bw'abadde akola ki, bw'abadde amuyita. Mpozi erinnya nze Nalubwama Christine nga nnyongerako erya Sozi, ndi mukyala mufumbo, ate omukyala ayeddira effumbe nga nze Nalubwama. Era nga buli lwensijja wano abantu bensanzeewo abagamba banaye Lubuga waffe wuuyo atuuse, Lubuga waffe. Era mbadde nzija mu lukiiko wali olwalumu Meeyi nga nnina okujja nga neetisse nga nnina okumala wano ennaku ennungi 2 olumu n'essatu. Wabaddewo omukisa gw'okubeera ng'ayagala ku baana abakozi, era nga ntuma nnyo noonyezeeyo ku baana abakozi abava mu byalo bajje okukola. Naye ekyansanyulanga ennyo nze ndi munnabyabufuzi, naye bwe najjanga wano nga tutuula ku kitanda kye wali ng'ajjayo agamba omwana wano, twalinanga omwana wano Nakalule n'olumu n'omukozi, sooka oggulewo wano mala okuwa muganda wange ebintu by'anaakozesa mu bukulembeze, yagenda mu bantu. Nze gw'olaba sambala mikuufu, naye omukuufu ogugwe nagwambalanga. Yampanga emikuufu nga bagimuweereza kuvaawa abaana bagimuleetera ebikomo eby'ebbeeyi, yambala gwatuula mu bantu eyo bakulabe nti ova mu baki, mu bantu ab'ebbeeyi. Ne mugamba baaba nonze sitera kwambala bikuufu bino nti yambala nti nyambala sappule, naye ng'ebikuufu abimpa, era nga bwe mba ngenda ku mikolo egy'embaga n'ebimu bikyaliyo mbiteekamu ne nzitulula ebikuufu ebyo. Olumu yansibirira akakebe k'eddagala erya vitamini, n'aŋŋamba twala akakebe kano gw'atambulatambula oyongere okufuna amaanyi okulaba nti okola ki, obeerawo bulungi. Mu butuufu nampa akakebe k'eddagala ako nga nkamirako buli lunaku, naye nga kakunzizaamu ki, munzirewo mbeere ku mulembe. Era akakebe k'eddagala ako ne nkatwala. Mu butuufu nange nagenda okuwulira bwe nakamira ebbanga eriwera nga mpulira nnina enkyuka gye nkyuse mu mubiri gwange. Naye bambi nasaaliddwa nnyo, saawulidde ku bigambo bye bya luvannyuma, wabula okuŋŋamba obugambi ti mukwano gwakoze eki, afudde. Era nva waggulu nga ŋŋamba abasobola okunzikiririzaamu twogerere wamu nti ayi Omukama Jjajja Nanfukamu w'ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayi Omukama Jjajja Nanfukamu w'ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayi Omukama Jjajja Nanfukamu w'ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Omukama bannaaye abankuumire ate okulaba nti tukeesa, okulaba nti mukadde waffe tumuwerekera mu kitiibwa. Eyo bulokozi era nze siriva mu maaso ge, emirembe gyonna. Njagala okwebaza mwannyinaffe Jenna Nnyonjo, nyabwe bali nnyo bali ddala olw'okutwala obuvunaanyizibwa obwo n'obeesabeesa abakungubazi. Tujja kufunayo okwogera okutonotono ng'ekkanisa emaliriza okubuulira, okwogera okwaniriza ku batuuze ssentebe, ate era n'okwogera kwa famire. Ekyo nga kiwedde tujja kufuna ekyeggulo, ate era tujja kusula mu kiro kino nga tuyimba n'abaagala okw'obujulirwa ku maama n'okuwa byafaayo byamenyeko kye bamujjukirako banaabanga batubuulira.
ssentebe w'ekitundu kino bw'abanga atuuse ajja kujja ayalirize abakungubazi aleeta obubaka obw'okusaasira. Ndibaza mwenna abavudde eBuule n'eBweya Katonda okubasobozesa okutambula obulungi okutuuka wano kuba ebbanga lyonna lye tubalindiridde. Twebaza na byonna bye mukoze okulabirira jjajja senga maama waffe temuddango okwo. Twebaza abali ku nnyumba ya maama jjajja senga waffe manga we tugenda okumwebaza omulimu gwe mukozi ogw'amaanyi okuviira ddala ekiro kyonna bwe twabadde nabo. Mulimu tegubadde mwangu engeri musana gye mugulaba, omulimu gwe bakoze nawo gwa ttendo. Twebaza buli muntu yenna asobodde okubeera nga azze okuwerekera ku maama waffe ono. Ndi wamu nammwe ng'omukulembeze w'ekitundu kino amanya nze Paulo Walakira atuuse okusaasirako omwagalo wa waffe maama senga jjajja okubeera nga yatuvuddeko. Abadde munyumya, abadde mulungi, tubadde tumulambula naze ensebyo omulambula oza bbanga lya mwezi gumu nga naye olaba abantu babuuza era obwongo bubadde bukolera ddala bulungi nga teyeerabira musanyufu. Tubeebaza okujja obungi mu bungi nga bwe muli okujja okumuwerekera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abawe omukisa. Nze Winfred Nanyonjo iriza ebintu bingi ddala. Nze ne Alet Nakku yatuyigiriza okufumba buli mmere ne cakes. Yali mutunzi, yatuyigiriza okukwata obulungi ssente. Bwe yali nga akyakola yatwalanga ekyemisana n'ekyayi adde alina obusobozi. Njagala nnyo okwebaza omwami Caxton Kisitu ne famire ye. Ejjanga akola mwami Kisitu yakeeranga n'amulona awaka n'amutwala ku mulimu, era olw'eggulu n'amukomyawo. Yesu wafirira zeya linebimi tuleko basimayo abanzisi kaze Yesu kaze jejoli Zara sai ongusimani Katonda chitafe Katonda mwanao Omoyo mutukufu tweazimulike Yesu kazi chejoli nazana sana musai singana yabo Christian nanfuka kakano Mukama akututte naye famire yo abaana bo abazzukulu baganda bo banyoko tebali kwerabira. Tukusiibula mu kitiibwa, tukuwerekera mu kitiibwa. Abantu bano nga bazze okwogerako, abazzukulu nga bazze okubeera obujulirwa. Maama weeraba, maama weeraba. N'ekibiina ekinene kizze okusiibula. Olusoose omusoose ffenna ly'ekkubo. Naye Mukama akutambize mulembe mu kkubo eryo ly'okutte.
Kaakano nja kusaba abazzukulu basebo ne banyabo bali obuuyi buno era beeronzeemu dda bagenda okwogera gye tuli. Muzinda Luguugo. Tubale nnyo MC olw'okutambuza omukolo guno obulungi n'okuguweesa ekitiibwa nga twebaza Mukama olw'ebikolwa byonna bye yakozesa jjajjaffe senga maama mukadde waffe agalamidde wano olwaleero. Amannya gange nze Fred Zaake, nzaalibwa ku mutundu kuno awo wa Reverend Canon Daniel Zaake ne Joyce Zaake. Era ku lw'abazzukulu bano bonna abali wano n'abalala bangi bakola mirimu, tutuusa okwebaza okwesuuso ennyo. Twebaza nnyo jjajja ono kubanga atuleze. Nze natandika omulaba myaka egisoba mu 5 kugamba ekiseera kyonna ng'atulaga okwagala era ng'omusanga aline abaana n'abazzukulu abamwagala ennyo, ng'ayogera, alaba, awulira kyayagala okulya ng'akikubuulira, ng'ayinza okuga nti ngulirayo ku chokoleti, ngulirayo ku soup, waliwo soup, minestrone soup, mushroom soup, ng'akubuulira ekintu kyayagala omuleetere era nga bw'okimuleetera agamba nti kyanjuluza ekirabe, neyeebaza. Tumwebaza nnyo nnyo. Ate era twebaza abo bonna ab'ekkanisa St. Mark ebunamwaya, mukadde waffe Reverend Kibanda akiikiriza ab'ekyaki tebannajja abalala, olw'omukwano gwe mwamulaga ne mumubudaabuda ne mumusabira ebbanga lino lyonna lyabadde nga munafu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abakwaya, twebaza aba A+, twebaza bataata ba anko ba anti bonna abakoze ennyo okumulabirira. Agenze musanyufu. Nze bampitako wano nga tannafe nga 4 nti tujje tumbuuzeeko, ng'atudde awandiika, ayogera, ng'ategeera buli kimu, nga tateekako wadde galubindi naye ng'awulira, alaba. Twebaza nnyo Mukama olw'ebyo byamukoledde. Kaakati waliwo ebigambo ebyawandiikiddwa abazzukulu ffenna, kansomemuko ebimu. Ekisooka, jjajja twagala nnyo era kyosiga kyokungula. Yakoma okulabirira abaana n'abazzukulu ennyo, ate nabo gye bakomye omulabirira. Maama waffe Joyce n'abakazaake eyeebase, yajja wano nga wa mwaka gumu ne bamulabirira ne maama Namwandu n'abakulu abalala paka lwakuze, ate naffe ffenyi n'akula ng'atwagala n'atulabirira. Ekirala kye bagambye nti yayagala nnyo Express Football Club, nga agenda wansi ewankulukuku n'abatwalira ebyokulya n'okubayita wano. Nga bwe baleyo omupiira ogw'amaanyi ennyo olwo aweereza buweereza bwaka aba tayala kubeerayo. Kwamba ekyo kiraga okwagala nti mu nsi olina okubaawo kyokolera eggwanga lyo. Era naffe abazzukulu abasinga yatwagaza Express nga etiimu gye tukuliddemu gye tumanyi. Yakoma ku ekyo kyokka, n'ayagala nnyo ne Manchester United, era abaana be abamu ne bamutwala e Bungereza n'amiitinga ne Sir Alex Ferguson ne boogerako ku bya Manchester United ng'agiyita Manchester. Kati era nga weebe n'omupiira ogwakabye ennyera nga tayala kulaba bunyumiza. Era abamu ku bazzukulu kwe twava okwagala ennyo Manchester United. Awaka nga bw'ojja oba wakatuuka ng'akuwa ekyokulya ng'atumya nti bakuwe, nga mutuula ne mulya, kugamba awaka ne wabeera wasanyufu nnyo, nga buli muzzukulu gwalaba buli mwana ayogera alina emboozi emukwatako. Kaakati nze edda ennyo jjajja ono ne jjajja bamuyita maama Namwandu nga batuwa ssente ne Habati, nga tusoma ebudde eyo nga batuwa ssente pocket money ku myaka egyo nga batuwa. Kati era olumu nga bagamba ne maama nti abatabani bano ndaba bakuze, mwetaaga mubafunira abakyala okuva eGayaza. Kwegamba nga afaayo nnyo akwatibwa obuvunaanyizibwa. Era ne tufuba nnyo naffe obutamudisappointinga, nze omukyala namujja Buddo n'eGayaza be bamu era waali awo. So
yagadde okulaga nti yatwagala nnyo ate ng'alina emboozi ne buli muntu. Tusanyuka nnyo, twebaza Mukama kubanga amutuwaddeko ne tumujjanjaba. Nebaza nnyo bazzukulu bannange bano bonna sigenda kumenya mannya, naye waliwo ababadde babeerera ddala wano emisana n'ekiro n'abeera mu mikwano gye abamulabirira obulungi. Era twetaaga tulabirire nnyo abakadde baffe. Mu nsi z'ebweru tekiriiyo nnyo bakutwala n'obeera eyo. Ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo era kirimu omukisa mungi nnyo okulabirira abakadde baffe. Kakati sijja kwogera bw'omu, ngenda kulondayo omuzzukulu omulala omu abeeko ebirala byayogera kubanga ebigambo bingi. Ffenna atukwatako nnyo, tumuwaayo mu mikono gya Mukama. Jjajja weeraba, tumukuwaayo mu mikono gya Mukama. Akulamuze kisa, weebale nnyo naffe katugezeeko okugoberera ebikolwa ebyo bye watuyigiriza. Nze nno ndina kubawaayo obugambo bubiri bwe nzijukira ku jjajja. Ekisooka, emmotoka gye yasembayo okugula yali mmotoka mpya nga nnungi nnyo, era lumu tuba tutudde, omanyi emmotoka za jjajja zaabanga nnungi nga bw'atuuka ozitunda balwanira nnwanire. Kati yasembayo era twali tuli mmotoka, tulina omukolo gwe twali tugendako sigujjukira. Ne mugamba jjajja eno ngibuukinze, bw'otusanga okutunda ogiguzange. Yangamba olowooza nno sikugisikira kubanga yeesembyeyo. Ekyo sirikyerabira era gamazima emmotoka eyakola ki, era abantu abawa jjajja amagezi okutunda emmotoka eyo ng'akyali mulamu mwankola bubi nnyo kubanga yali aginnamidde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsaba abazzukulu bano mbampeere ku ngalo nga zivuga nnyo, basibo ne bannyabo batuwadde obujulirwa, mwebale nnyo kujja. Naye abaseno temunyiiga, kati tusiibula wamaaniyo n'owaseno tulaye nga tusiibula omuwagizi wa Manchester. Embeera bwetu byakoze eki bwe yazze, naye nga tumwebaza maama okubanga abadde muwagizi nnyo. Obugaye nti abadde muwagizi wa Express FC, Team Express weri. Wadise emikono. Kale olabye omukwano ogwo. Nnyabo maama Christine, omuwagizi wa Express FC, tiimu nnene wano, wadde muwagizi nnyo ng'owaayo obubaka bungi. Kaakano bazze okusiibula, bakwebaza, mwebale nnyo byonna. Kale nno maama ono ebirungi byonna byakoze, famire n'abalala mikwano tubikoppe, twagale abantu, tubaanirize, tukuze abantu, ate era tubabeererengawo. Nsaba mukyalo ono Justin Nampaka ajje naye abeeko obugambo bw'aleeta eri abakungubazi. Tusa okusima kwange, buli omu ayerekereza akadde najja wano. Amannya agange nze Justin Nampaka, anzaalibwa omwami Edward Walisingi. Naye bannange ebyokwogera nina bingi, naye nja kufunzaako. Neebaza omukulu w'oluggya n'ennono n'olunyiriri, omwami Sam Kaweesa, abooluganda, bataata, bassenga, bajjajja ne baganda bange, mwenna ababaddewo mu bulamu bwa ssenga. Ssenga ebibye tebirojjeka kubanga ssenga abadde n'omukwano, buli muntu, buli muzzukulu, buli mwana. Naye nebaza Mukama olw'obulamu bwawadde ssenga. Muyigiddeko bingi era ndi munakuwavu mu mutima, naye ng'ate n'okwebaza neebaza omwami omuzzukulu, mwami Fred Zaake, byonna by'obadde okolera ssenga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ne ssenga waali manyi musanyufu. Neebaza ak'ensusso, singa mbadde nga si baana bange naali badde nfukamira.
naye olw'okubanga maama tafukamira abaana neebaza abaana ba ssenga bakoze omulimu ogw'ettendo era obutagambika kubanga tebeekanyizaako ku ssenga oba mulwadde oba ayoya kaki nze ssenga wange ne wabadde akola bukolozi tumubuuza ssenga oyagala ki essimu neevuga maama abadde ki ayagala ki buli kimu nga kituukira mu budde ssenga abadde musanyufu mu mbeera gye bamulabiriddemu okusookera ddala neebaza nnyo nnyo omwami Ssebaana Mulondo Edmund akoze kyamaanyi obulamu bwa ssenga ssenga abadde alina naye ng'ate abaana tebafaayo oba maama alina era bamutuusaako buli kimu kyeyeetaaga neebaza omwami Stephen Ssembajjwe tebaliiwo naye kyemmanyi obubaka bujja batuukako mbeebaza nnyo nnyo bannange simanyi na kusiima kwe nnina nsiimye nnyo kuba nze omu ndowooza abadde akwata obubaka obutuuka ku ssenga era nga naye waali asiima era nga afudde ng'agamba muneebalize nnyo abaana bange bandabiridde nnyo kubanga bwe kuba kulya sirina kye sirya ate nga nkirira mu budde bwe njagala bwe kuba kunywa sirina na kyakugamba naye era banneebalize neebaza omwami era nga mutabani wa ssenga akoze ebyensusso buli omu ndowooza naye nga naye ayinamu ak'ensusso omwami Samuel Kavuma mwebaza nnyo bwebale obuteekanya maama wo ng'omulabirira mu buli mbeera buli kimu kubanga nomu kugenda mu ddwaliro omwami Saamu yannyamba nnyo n'omwami Fred Zaake naye Mukama yali amaze okusalawo ssenga awummule ssenga tagenze ng'akiisa ensingo buli omu abadde amusiima oba ozze toyina oba olina naye nga ssenga asigala musanyufu ekikulu ng'omulambuddeko neebaza omukyala Olga Walusimbi naye abaddewo mu bulamu bwa ssenga neebaza omukyala Jessica Walusimbi naye y'omu ku abo ababadde era banguwa okuweereza tyubu z'amagulu buli kimu abagula yinsuwa ssenga addemu amaanyi afune vitamini omukyala Rosbera yonna gy'ali ntuusa okusima kwange kubanga omukyala oyo yali tamanyi naye olwawulira nti nze embeera ne ssenga omukyala yafaayo mangu nnyo n'agamba bannange ssenga ayagala kimwankwe wangu omubuulire naye era n'afaayo bannange buli atuyambyeko buli abadde n'obugabiriza eri ssenga mwebaza naye sirina ngeri ndala yonna yakubeebazaamu okujjako okubeera wano neŋŋamba Mukama buli omu amuwe kyasinga okwagala era ne ssenga wange amuwe ekiwummulo eky'emirembe bannange neebaza abasumba balevulandi mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwayagalako n'okujja okutusabira naye ng'era musabayokko esaalebeezaawo omuntu okumukunya wadde nga si kukuŋŋaanya bantu bangi naye ate era n'olukuŋŋaana bwe lwatuuse nga tuli wamu era mwawulidde mangu omulanga ne mutudduukirira mangu ne mujja ne mulyowa abantu ebyoyo bannange tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange obubaka obwange obusinga bwakwebaza nebaza omukyala Jane Nanyonjo abeera wano wansi bannaaye omukyala oyo
naye abadde afaayo nnyo kusenga nga ajja namukolamu kamasaagi n'empanga. Neebaza Dikirini Nakalule kubanga lwe mbadde mukubira essimu senga naakwetaaga era ngamba owaayi jjajja oba njagala kanzije. Neebaza abawala abalabiridde senga bwe kwe kuli Nalumansi mwenna mbasiimye mwebalire ddala era Mukama nsaba awe senga ekiwummulo eky'emirembe. Nsaba omukyalo ono tumukubireko mu ngalo bassebo ne bannyabo. Sipiiki ye yeewadde obudde manye nti tolina bwoleseeyo si bwe kiri olina bwoleseeyo talina. Webale nnyo webalire ddala. Nja kusaba omukyalo ono Nakalule Declan jangu sembera wano ono naye lisiti y'aboogezi kwali atese obubaka bwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama atusobozesezza okubeerawo mu kaseera kano. Nemwebaza okubanga nti asobodde mwenna okubatambuza abavudde ewala n'okumpi. Nemusobola okujja tukungubagire wamu tusiibule jjajjaffe sengaffe maama waffe akaseera kano akasembayo ng'ali naffe ku nsi. Nze jjajja Nanfuka Christine stroke maama abadde maama ate abadde jjajja kuba natandika okubeera naye nga ndi wa mwezi gumu yankuzizza paka kati era ye yakuza mmange omugenzi Naku Anet. Mbadde naye ebbanga lyonna ery'obulamu bwange era neebaza Mukama nti nfunye chansi okubeera naye ne mujjanjaba. Olw'ensonga mbadde siina kira kyonna kye nnyinza muwa okuggyako mujjanjaba n'okubeera naye mu kaseera ke kano. Ntuusa okwebaza kwange eri abantu bano wammanga newankubadde nabeebaziza mu kanisa naye kanziremu mbeebaze wano kuba waliwo abamu abatabadde mu kanisa. Neebaza Ankosebana Edmond Mulondo alabiridde jjajja mu mbeera zonna. Amuwadde buli kimu ky'abadde yeetaaga kuba nze mbadde ne jjajja ebbanga lyonna naye nga jjajja afuna oba simanyi bwe nnyinza kyogera naye Ankosebano yalabiridde jjajja mu buli kimu. Biruzi z'awaka byakulya malwaliro naye nga ajja mu nsawo ye nga ye era jjajja nga takwata mu nsawo ye wabula mutabani w'oyo yabadde abikola. Ne neebaza Anko Kavuma nkuze mulaba naye webale kulabirira jjajja. Neebaza Uncle Stephen Sembajje abamu bali bweru naye kyemmanyi mundaba. Uncle Stephen Sembajje, Mami Jessica Walusimbi, Mami Rose Bella, ne neebaza Uncle Sam Kaweesa n'omukyala, ne neebaza Mami Olga, Mami Fiona, Mami Daphne, Uncle James n'abalala bonna besisobodde kumenya nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama akibabalire kuba mukozi omulimu gwa ttendo okujjanjaba jjajja era atuuse kugenda ng'omutima gwe musanyufu kubanga buli kimu ky'abadde ayagala abadde akifuna ate naffe abamubadde okumpi nga kituwa essanyu n'obuvumu
okumujjanjaba olw'ensonga nti abantu be abamwagala era abamufaako babadde bamuwa buli kimu kye yeetaaga, nga naffe abamuli okumpi abali ewaka tufuba okukimuwa nga bw'aba akyetaaze. Jjajja oyo gwe mulaba abadde talya bintu bya boyiro newankubadde babadde babimugaana, naye nga bw'osiika enkoko obulungi oba kyennyanja ajja kikulira. Bw'omuwaka yogati ako ajja kakunywera bulungi ka ensure, tugambe ebintu ebiwoomerera n'ekisiike bulungi byonna abiridde mu bungi bw'abadde abyagaliramu, mu nfumba gy'abadde ayagala, mu kiseera ky'abadde abyagaliramu. Era buli atodde yenna weebale nnyo, weebalire ddala. Ejjo seebaziza omukyala gwe bayita Anendugwa. Omukyala oyo mulabidde ebbanga ddene kuba mbadde ne jjajja ebbanga ddene, naye oyo mukwano gwa jjajja kyava ku ky'okubeera omukwano n'afuuka owa famire n'abaana be, nga buli kiseera ajja n'alambula jjajja n'amwetikira ebbaasa ate n'amwetikira n'ebyokulya. Ne mwebaza olw'okwagala kwabadde ne jjajja. Neebaza abantu mwenna mwebale kujja tusiibule jjajja mu kitiibwa. Buli kimu kye mulaba wano nga bwe kiri omugenzi bwe yali akyagala. Yayagala nnyo kale mmyufu ate yagaana abantu omukaabira. Keesi yali ayagala ya bbeeyi era yayagala omukolako ka make-up, era ne mu bulamu bwe abadde ayagala nnyo make-up n'okumusiiga akasige n'enviiri ezo nga muzisanirira bulungi, era ababadde bajja wano mulambula mubadde mukiraba. Era neebaza abaana be kubanga bakoze ekisoboka kyonna nti maama waabwe nga buli kimu bw'abadde akyagala mu bulamu ne mu kaseera kaako oluvannyuma bwe kibadde. Era nzikiriza nti jjajja oli musanyufu nti abaana bo bakulabiridde nga bw'obadde oyagala era bakusiibudde nga bw'obadde oyagala. Neebaza nnyo be sisobodde kumenya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mujjanjabye jjajja, mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Nsaba tuyimbe oluyimba luno, abali wano n'abali ebunaayira, tuyimbe oluyimba luno nga tusiibula jjajja. Tusukeko oluyimba olwo, Katonda abeerenga naye. Tujja kuyimbako ekitundu kimu, saba omusumba twongera okwaniriza bali kutuuka ekitiibwa kyobe atukoze bulungi. Ojja kuwanika emikono gyaffe mu bbanga. Katonda abeerenga nawe, akuwenga omukisa, jjajja akubalira mubaamu watuwa abeerenga nawe.
Olunaku lwali lwa Sunday lwakyanga ennaku endala naye mu kuziba twali tetumanyi nti nno ekizikiza kiyinza otubuutikira mu mitima gyaffe ng'omwagalwa waffe takyalabika. Essaawa we zaawera 4 ez'ekiro omwagalwa waffe jjajja yatulekawo. Ffenna abaamuli ku lusegere twetunuulira nga tulaba ensi etufundiridde mu kaseera ako, naye twebaza abantu abaasobola otudduukirira mu kaseera ako okutugumya nga bawulidde omulanga gwe twakuba nga jjajja waffe atuleseewo. Okuva ku olwo okutuuka kati tebibadde byangu, ne twebaza Mukama Katonda nti atugumiza n'atuwa amaanyi okusobola okuyita mu mweyaga gwonna ogubaddewo okutuusa ku kiseera kya kaakati nga tukyali balamu. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu jjajja waffe bw'amutuwaddeko ne tusobola okuwangaala naye. Atuyigiriza okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa, abakozi, n'atukubiriza okubeera abeetoowaze n'ab'amazima. Omugenzi atuli wano mu maaso bye yatukuutira. Ayagadde nnyo okubeera n'abantu abadde mu zaŋŋanda, anti nga tabulwako bantu wakaawe. Abadde munyumya nnyo ng'era watandika okunyumiza. Oluusi gwe gwanyumiza otulo tukwata n'akuzuukusa nga amaze okutegekera w'onaasula w'oba wakusula. Kale gwe mukwano gwe tunaasubwanga ebbanga lyonna. Ate gwe omuntu ataakulesanga kyakulya w'otuukira bw'oti ng'atumizaawo ebyokulya byo n'ebyokunywa byo. Nga w'otuuka wano wamma omutima gukubeera wamu kubanga abadde wa kisa ekitagambika. Ne ku ssaawa eno kye kituleese okumusiibula awummule mirembe. Abadde mwagazi nnyo ow'ebyemizannyo okusingira ddala omupiira. Awaddeyo nnyo obudde bwe, ssente, amaanyi eri omupiira ogw'ebigere, naddala nga ayolesa obuwagizi bwe eri ttiimu ey'Express FC mukwano gw'abangi. Yayagala abasambi ne kiraabu yennyini nakkunakuna, anti yabakyazanga abazannyi kumpi kiraabu yonna kugimalayo ewakaawe wano leero we tutudde. N'abagabula abaasobolanga ne beesibira ku bya ssava anti byali byabwe, senga yali agabulira ddala. Teyakomanga okwo, n'abalumba ne ku kisaawe n'abalabirira bulungi abasambi ng'abaweereza ebyokulya ebyokunywa. Abatraininganga ku makya ng'abatwalira kacaayi, olw'eggulu n'abakamulira akatunda, yabafumbiranga ekigere. Kale omuntu ayina omutima ogwo tuliddamu mulaba. Kale omukwano ogwo tugenda gusubwa nnyo. We yafunanga oluwummula oluwanvu okuva ku mulimu gye yakoleranga, batabani be baamuyaayaaniranga okumutwalako e Bulaaya yeewummulireko. Awo we yafunira omukisa okulaba ku mutendesi w'omupiira ogw'ebigere Sir Alex Ferguson maaso ku maaso, era yatambulako naye ne banyumya ne baseka. Era yeebadde ttiimu ye gy'asinga okuwagira mu mupiira gw'e Bulaaya. Abadde musanyufu nnyo eri abaana be bonna okusobola okumulabirira ebbanga lyonna w'abeeredde omugonvu nga takyasobola kweweerezanga omuntu omulamu obulungi. Abadde tajjula mu byakulya na byakunywa okukosa n'ebyobujjanjabi nga bituukira mu budde wabyetaagira. Akalimi k'essanyu ly'abaana okukulabirira nga gwe omuzadde wakikola nga bakyali bato, naye bakamumaliddeyo ne basukka busuusi. Nanti okulabirira omukadde akuzaala, okimanyi essanyu ly'oba nalyo, abali mukikozeeko mukitegeera bulungi. Okulabirira mukaddewo, jjukira naye yakulabirira ng'okyali muto, kati naawe ke kaseera okumulabirira ng'ate naye azza obuto. Nsaba tubeere n'emirembe ffe abasigaddewo. Mbadde nnyumyamu ne munywanyi wange, naye ekigambo kye njogera mpulira nga yeekanze. Mugambye nti ekibi tebakukuta nakyo bakikola kaati. N'ambuuza nti lwaki? Ne mugamba kubanga sitaani takuuma byama, ne mmuwa ekyokulabirako nti abantu bamaliriza nga bagenze ku ndagu n'okutuuka okuloga. Olw'okubanga omwami we alina byakola by'atayagala, naye nga tayagala mugamba ko tayogera naye. Amaliriza agenze ewa Keeti, amunyumiriza n'anyumiza Jerry, n'anyumiza Zefaniya, ne bamaliriza nga muwadde amagezi. Ali mu kyaki asabira ensobi za bbambu, aleekaana agamba Katonda, naye ng'ekigambo kyateekwa okugamba n'okwogera ne bbaawe ye takyogedde. Omuntu akunyizizza info ky'okumulumba n'omuga nti owaayi ebyo byokola nzisikkaanya nabyo. Bwe kuba okulwana mulwane oba mwekuba mwekube, bale nga tabatategeera bamaliriza balwanye.
n'okusinga okuba nti oseka naye kungulu nga munda olina ekiniga, olina ekikulya kikuliira munda, ogenda kufuuka omutemu, ogenda kufuuka omussi, ogenda kufuuka omulogo. Kyenvudde mugamba nti ekibi kikole kaati kiggwe. Akukyawa omanye nti oyo afuuse mubi kuba namugambako, afuuse mubi kuba namugamba ekintu gundi. Okusinga okuseka kungulu ng'ate munda olina ekikuwokya ekikulya mundaayo. Era bye tuyita stress bulijjo. Katugabaneko katono kangendeko mu bitabo katono tubeeko akantu ke tujjayo. Kyengenda okusomera ngenda kisoma mu Luganda naye kiri mu Luzungu. Nzija mu miramwa mikulu. Poem bagiyita A Poison Tree, omuti ogw'obusago ogw'obutwa ya William Blake. Agamba bw'ati: kino bwe nanyiga ne mukwano gwange nayogera n'obusungu bwange era ne bikomaawo. Naye bwe nanyigira mu omulabe wange saamugamba, obulabe ne bwongera okukula. Nengenda nga mbufukirira n'amaziga gange ekiro n'emisana nga nkaaba nga bwe ntonyesa nga bwe mmeze ekibala. Era nengezaako okuba nti nze nkireeta okumulisa n'akaseko ak'obulimba ke nateekangako nga mulabye. Ne kikula, obukyayi ne bukula, obulabe ne bukula emisana n'ekiro, ne buvaamu ekibala ekimasamasa, nga ne mukuba ng'ennyini ng'akimanyi kiteekwa okuba ng'ekyo ekibala nze nakisiga kubanga kyali faanana bulungi. Kati naye ekiro lumu nebba mpola mpola nga tewali n'omwandabye, nga ensi emaze okuba nti esirise, n'ensooba mpola bwagenda okukya ng'omulabe wange agalamidde wansi w'omuti gwe nasiga nga mufu. Poemu ekomaawo. Taata, maama, omukwano, byolowooza nti gundi wamunyiigira, nti ogenda kikuumira ku mutima, era nze sijja kumugamba, era y'alimanya gwe weerumya. Omuganda ye agamba nti onoobulako munno yenna amwatulira, naye bw'otoyatulira muntu ate ojja kusigala ng'era tolina munno n'akatono, ojja kuba ne banne abatakugasa. Omuntu bw'akola ekikyamu tomuvuma, tomulumba, kuyomba naye, naye kyogere kaati kimugambe, tuula naye bwe muba musobola. Okusinga okugenda mujja kutuuka okufuuka abalogo nga temugenderedde. Omwami balo nkugambye akolemye okugamba ku nsobi oli mu kyaki bagisabira. Kyakola kyetaaga gambako bugambi. N'abaana bwe muzadde babalemye okukuza obulungi, muli mu kyaki mu Mukama Katonda kuza abaana bange bulungi. Ave mu ggula gy'agamba abaana okukoza essowaani. Kyenjogera kintu kitono nnyo. Owa poemu omuwulidde bwe yanyiigira mukwano gwe bakkaanya ne boogera ne bakimala. Bwe yanyiigira omulabe yasirika n'afukiriranga n'obuseko obw'obulimba, ekibala ne kikula, eky'obutwa, eky'obusagwa, eky'obulabe n'oli n'akireka ne kikula, kimaliriza ng'omumufu. Tubeere beegendereza mu bulamu bw'ensi eno. Sitaani nkugambye talina kyama. Ojja kukola omuntu ekibi mu nkukutu, sitaani ajja kukyogera. Kyova ovaayo n'ojjayo kikyoli. Abamu tebaagala kubawabula, abamu tebaagala kugambwako. Ye leka omuntu akukyayira amazima ng'ogamugambye, okusinga okumukyawa munda ng'oseka kungulu, ojja kuba ng'oli wa bulabe nnyo. Naye abantu bangi abasinga ne yuda obubi nga tuseka nabo, tulya nabo, battaanya nabo, basiga akazigo kungulu. Mayinja yakugamba nti bajja ne bagolola engoye nga munda bajjudde amavuunya. Tokkiriza amavuunya kubeera mu ggwe. Togeeteekamu, yogera bakukyawe, abanasigala nga mikwano gyo be babaagala amazima. Olw'obudde kiyinza okumbeerera ekizibu okubannyonnyola ekituufu jjajja abadde yaani. Abakungubazi mwenna abali wano tubeebaza okujja otuwerekererako jjajja waffe. Twebaza abasawo abakoze kyonna ekisoboka okubanga jjajja asigaza obulamu. Tukimanyi Mukama Katonda yasalawo. Abamu twebuuza Mukama Katonda atwala balungi, naye ekyo kyo yakyesigaliza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo mu lunaku luno olusembayo nga jjajja waffe tumusiibula obutadda. Nsaba Mukama Katonda abatambuze bulungi ekiseera we kinaaba kituuse nga muddayo. Nsigadde nze Mpanga Moses Caxton. Musumba Nchobe ubali kutuuka taata mbulizi mwesigwa mwebale nnyo obuvunaanyizibwa biraddala eggulo ate era mutindize ne mukomawo tumalirize omulimu guno gwe twatandise. Mukama abaweere ddala omukisa obuvunaanyizibwa bumulina. Twegattire wamu mu kusinza kuno embaga esembayo eya maama waffe jjajja waffe jjajja Christine Nanfuka. Say
nga bakkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Era Yobu Musula 19:25-27. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo, ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusiibuliramu n'ekiseera eky'okusiibiramu n'ekiseera eky'okusiibuliramu ekyo kyasiibulwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzibiramu, ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okuwubaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusuuliramu amayinja n'ekiseera eky'okukungaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwira mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwira mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubuulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusikiramu n'ekiseera eky'okwogereramu, ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Magoba ki gafuna oyo akola emirimu mu ekyo mwateganira, n'alaba okutegana Katonda kwe yawa abaana b'abantu. Okubateganya yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mitima gyabwe, naye agiteekamu bw'atyo omuntu n'okuyinza n'atayinza kukebera mulimu Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Tukubireko omukyalo oyo mu ngalo nga tuweereza okusomera obulungi ebyawandiikibwa. Mu kiseera kino abooluganda mbasabe muneegatteko mu ngeri y'entongole bandize mukadde waffe omusumba Bulodo Mayinja Kyobe ali masekkati gaffe atukubako mu ngalo twandiza era tukwebaza okwerekereza byonna obeera wano n'ensonga okuva eggulo kanisa naye mabegako wali era abadde nga tukyekingako mu kifo kino okulaba nga ffenna era n'okutangi okuyita mu mbeera eno. Nsabe mukadde waffe musabe abeeko ekigambo kyayogera gye tulina okufaaniriza n'ate abalala omu abali mu ffe ate tugende mu maaso n'enteekateeka. Mukama waffe bazigwe abooluganda, Mukama waffe bazigwe. Ongera kutuusa ddoboozi lisaasira eri ennyumba eno olw'okuviibwako ekirabo kya mukadde waffe ono maama jjajja Christine Nanfuka, era n'okubeebaza olw'okujja okubira wamu n'effamire eno. Okwaniriza nzikiriza nga kwakoleddwa dda ebuuyi eno Reverend Matthew Grace Kibanda ne maama Peru, tusanyusa okubalaba, Kama yeebazibwe. Ono omubuulizi Dawudi Mwesigwa Kayemba atwala ekkanisa y'ekitundu kino n'abategeezeza eggulo mu kkanisa nti twandibadde naye nga waliwo ensonga naye twebaza Katonda nti kaakano tuli naye wano. Abakulembeze bonna mu kkanisa eno ey'Mutondo Kigagga tusanyusa okubalaba. Abakristaayo mwenna mbalaba muli bangi
mwebale nnyo mwebalire ddala. It is well with my soul. Tweyanziza abakulu abo nga bamaliriza. Rose Era ekimuli kye, Eva Nalika, Helen Nalule, Angela Cheyune nabo bajje nga bwe basomye. Rose Era agenda omukiikirira ateeka ekimuli ekyo. Ono Dikilini yamukiikiridde. Rose Era Dikilini yamukiikiridde nyabo mumpeera ekimuli. Eva Nalika bakyongera oyo era bakyongera omukyalo oyo. Helen Nalule avunaanyizibwa kiteeko. Angela Cheyune tweyanzege tubaliriza bannaffe abali e UK ne mu Amerika okugoberera kuzika kuno nga temwasobodde kutuuka kitalo nnyo. Tuli mu service abakulu abo bamaze. Helen Nalule ng'amaliriza. Angela Cheyune with my soul, with my soul, it is well, it is well. Angela Cheyune amaliriza. Alipo family Busega wamu Mama Solome emikwano. Ekimuli ekyo kiteekebweko nga bwekisomero ekyo. Alipo family Busega baba no bajja. Family ensujebazisa nnyo nga bali kujja bampeere ku kkubo. Tunulira abafino service kye batugamba bamaama. Aha. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well. Lydia Katende nawe jangu. Lydia Katende utali abudde bannange bensoma. Oddukako misinde tubenga tutambula. Tata Sam kamumakikiridde. Nakalule Decline. Guma nyaboteeka ekimuli. Fiona Olusimbi Nelson ne Noela Uswata ekimuli ekyo kiteekebwa. Enfuna essanyu lwakuba omulimu gwake. Laisha Katende kino kiteekebweko. N'ekyalubina ali Nigeria kiteekebweko. Olugendo lwange si lw'empita muggulu ndibeera kirumuka. Beatrice M naye ajja ateeka ekimuli. Beatrice tweyanza. Winnie Nanyonjo itayo. Winnie Nanyonjo. Edwin Damulira era kumpi. Edwin Damulira siguli Adija N tekiweke ekimuli ekyo. Joy Kusima akyala abapere embuli eno. Taata Kigongo Sabina ne family kufasiriwa Yesu bwalibanga kulembete. Kigongo Sabina ne family Busega. Taata ne maama mwebale kufuba maama.
kitalo Fred zake soma muzukulu omukulu kituka tereka ekimuli Kaston Ipanga